kino ekintu ky'okugamba nti abaana tubaleke ku Acacia Mall balabe firimu. Waliyo firimu empya gye baalanze y'abaana. Zubedo ndaba nze. Sina mwana gwe neesiga. Lwaki? Omanyi nyinza okwesiga owange naye ng'ate mukwano gwe simumanyi. Yes. Kati mu Harrods ennaku zino ze bakola baleseyo kasikiro akapya. Sikiro kyeki? Kano buli muzadde abuze omwana we. Buuza omwana wo, what is the new skill at your Harrods or at the Harrods your friends are throwing? What's the new skill? Skilo. Sikiro. Bagenda kusekerera Zubeda. Muna ajatira kuzoleta bintu kunswaza. What's the new skill at your Harrods? Kati abazadde no betegereza kapya akaliyo. Bibana abaana bano. Babayita batya mu Luganda abatunda emboozi. Ati bibanneeko. Embadde simanyi neeko kyeki. Mbwe beyita tokkirizibwa muyita prostitute. Tokkirizibwa kumuyita malaya. Okay. Babayita banneeko. Neekolera gyange. All right. Abo bennyini. Bebabeera ku mikolo egyo. Kati muba mulooza abaana bammwe balaba ebintu ebyo ku TV nga kitwala just omu. Napangisa Airbnb. Let's imagine abalenzi bali 20 or 30. Ne bagamba buli omu aleeta 100,000. Abaana basomera mu masomero gaffe amalungi. Buddo, Kibuli, Smack, wawa. Tebasobola kuweza 100,000. Basobola. So, bwe tukwata 20 boys. Ne kubeerako organizers mulimu abaana babagaga nga bazadde babiti bali abayina sente mu store. Kati kirowooze ko how much does it take to organize an orgy? Bungama nti orgy togimanyi nawe ogenda kumala mu maanyi. Orgy yani. Ajati. Orgy yani. Ako kati kamba kabe abazadde orgy kwe kukola akantu nga buli omu ebintu bakola biri sexual kyoyagala kyokola. But it is sexual. It is always sexual. Kati tubadde tubale abaana bali 20 mulimu owa Zubeda omwana wo pocket money. So actually mu nyumba mulimu esente. So tubudgetinge Airbnb ennungi eriko gate yayo erimu swimming pool erina buli kimu tugibale ku million emu, right? Omwenge gwa sente meka? Simani. Enjaga ya sente meka? Simani. Neko asobola kucharginga sente meka okukola the whole day. Kampala, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super Mart. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook
Facebook, Instagram, and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence, and uniqueness meet. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga abayitote. Bikini mama demo. Okay. Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafunika demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiroke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuduka bwetyo okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwetyo. Putulu. Okwesa putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okudukako olinamu ne gia. Twetaagamu ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Emiswa gitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubuulirira basenga. Nti genda mu kisenge mbuno fumba mbuno mbwa. No. Ki ono ekimutawaanya kitiibwa ki? Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kye yateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. Bagiyita beyond the hijab. Waleeno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna. Mbu ate bayitirivu. Naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze wemba neetuukidde, it's cheaper and more convenient. Nti nfuna kyenjagala, ekinsatisfying. Bwezo zonna nojja nazo. N'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Full body workouts ku Monday gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes guys. The class is massive guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday nga biri. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand.
And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pio Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bana Uganda muwulire kitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August musajja atuumye Strong Woman Live ofuyira emitwalo 10 yebye emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate meza ya milioni 3 tickets zitundibwa ku Passport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography ya Irene Namatovu Screen Stage n'amatala 21 August Serena Hotel mwana watu naba mwerekeddeko fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Veniva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financially tracé. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fine. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come check it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the girl Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Subira buli omu ali bulungi kamera nzula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi. Banna ogamba ki wamma? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamima Njali erinnya lyange. Njagala okubeebaza bannange okubeerako nga mulaba temunkoowa kuva Monday mpaka Monday mbeera ku maaso gammwe.
Monday to Monday ng'obuliwo scrolling bw'otyo olina okuba ng'ondaba naye nga mbeebaza okubeerawo ng'ate mundaba. Njagala okwebaza sofa abaakasponsoringa Hijab Nation, muli b'amaanyi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Hijab Nation, it's an initiative for Muslim women. Nawulira muli mu mutima gwange nga mpulira abakyala abasiraamu tulina ekikyabulamu ate nga nakati nkakasa nti kikyaliwo. Nezigulawo program ya Beyond the Hijab, eyo nagibawa mulangireko bizinesi zammwe, mujje mwatule buli ekibaluma n'enjibaweeyo. Era ffe tugisponsoringa the program. Then neteekawo initiative eno kati tulinamu expo, Halal Expo, buli mukyala tukuyita leta business, ogirange, interactingeko ne banno, networking, olabeko ne URL nagiyise, nagiwandiikidde, nenjiyita ebeerewo. Abakyala basiraamu mwemulugunye ku misolo. Abakyala bangi abasubula hijabu, bangi abali mu bugwe bw'abaana, tulina abalina ze spa, tulina abalina ki, naye nga temumanyi nti muyinayo. Temulina knowledge ku revenue, temugirina. Temumanyi mu abagenda ebweru n'otikka sharia empitirivu, mu abatikka containers, nti basobola okuwola omusolo. Ebyo byonna temubimanyi because temulina mugenda bisanga, kubanga ne URL enaalange ekole workshops ezo temujja kutegeera. Era abajja okugendayo beba abatonotono ate nabo tebajja kujja kusharinga. So you have this chance ya Hijab Nation, because Hijab Nation tusobola okuyambako ne tutuuka gwe otasobola kukola ki kutuuka. So ne URSB nayo bwe tutyo twagituukiridde. So gwe jangu buzi ali mu business obeere ng'ate obeera naffe. Tulina Hijab Nation Awards, tulina Hijab Nation Magazine. So gwe wonoogamba nti wano wookoona wojja okujja era we tujja okubeera ng'ate tukuteeka. Buli lunaku bwe luti mbeera ne Hajjat Rahma ng'ayogera ku baana. Bangi nnyo mwampereza messages ku naye mwabadde museka ki? Sakitegedde program yali esesa. Obadde buli ampereza message ya new curriculum ng'agamba zibedde obadde onzise. Like olw'okuba nti Hajjat yali ambuuza ebintu ndowooza ebinda bissa mu baana. Ne Conrad yakimanya. So you guys did not tell me. Nafuuse ekisekererwa Hajjat. Era ezo program weti eyo ng'erimu simanya ombuuzeeyo ku bibuuzo by'abaana. Mulimu simawandiika wano. Tekigenda kuddamu kubeerawo. Hajjat agenda kwebuulizanga ebibuuzo bano abalaba abiddemu. Saba abantu budda buli omu bwampereza abanayo badde onzise mupolo ne kano nga tokamanyi. Hajjat saabadde musanyufu na kintu ekyo. But people were happy. Abantu bo mikwano gyo bankoonamu Hajjat, you're a celebrity. But yagala kumpa ku audience yo. But your audience looks for me. Naye omanyi ekyo ekyabantu kye baasese, it is one of the things abantu kye balina okumanya nti obutamanya, how do I say it, omuntu akkiriza nti tamanyi yaba asinga okumanya. So kati abadde bakusekerera nabo badde betedde mu shuzo naye gwe wabadde confident nti simanyi, kati awo ojja kuyiga. Kati eyo gye bayita curious mind. Hajjat tubakunyongera. Olunaku olwaleero Hajjat agenda kubeera ng'ayogera ndowooza ku ddembe abazadde lye tuwadde abaana baffe. Tulina kukomawa mu kwagala abaana ate tulina kukomawa mu kubeera ng'ate tubakuuma. Ddi omwana wo lw'olina omumuta nti gendako out ne banno babeera ne leavers party, baziyita leavers party. Promo. Leavers party bibyo bagita after party. After party. Kati waliwo ne buno nga bali mu holiday. Kati ate aba international schools. Holidays, aba international schools they are preparing something. Bash. Aba bash. Abula bano ba adako kamanyi bakaita bash. Bash. Bakaita. Hare. Hare. Ebyo bibyo bya bash byadda. Hare. Yes. Ne Hajjat. So Hajjat enaku zino tuwadde eddembe abaana baffe. Kati nze nina omutabani ali mu basketball. Buli ssaawa akugamba nti ate kati tulina nationals wano. Kati leero tugenda ggulu. Yesterday he called me n'angamba bayiseemu babatwala ggulu ku nationals. So waba mu holiday nakugamba we are going here with our friends, bonna aba basketball.
Kakati abazadde ddi lwe tulina okukkiriza abaana baffe okubeera nga bagendako out ne bannaabwe mu sinema, ddi lwe tulina obbagaana? Ekintu ekyo ekya ddi kibeera kizibu naye for starters abaana ababeera ne sports activities at least bo babeeramu ne discipline okusinga abana abatuula ewaka kubanga aba ayina ekintu ekimu aba ayina drive so abeera training aba akola ki so most times aba alowooza like to compromise his sports and his everything ne bino ebintu ebirala so usually unless otherwise kuba newaka omulaba era kumakya nga mwena mukyebasa alimu exercise regular exercise ate mpozi ngaafunye group abaana abo bwe batyo tebabeera nnyo sexualized kubanga omubiri guba active. Yes. Kati ekyo nga bazze ekyokugamba tugenda out n'emikwano gyaffe kubanga bagenda for those tournaments bacoaches baba bakambwe kubanga coach abala baba defending a cup ye oba title ye usually at least bacoach babeera a bit firm on them babeera nga bazadde baabwe naye kino ekintu kyokugamba nti abaana tubatwale tubaleke ku Acacia Mall balabe firimu waliyo firimu empya gye baalanze y'abaana Zubedo ndabanze sina mwana gwe neesiga lwaki omanyi nyinza okwesiga owange naye nga ate mukwano gwe simumanyi oba kitegedde nti I can trust you naye kati gwe oli mukwano gwange but waliwo omuntu emabegawo akuinfluencinga so kino ekintu tetukirimu babiri fekka kitegedde that is the relationship we have with our children wabeerawo gwe n'omwana wo then abakwano ba mwana wo then ne social group ye kati Zubeda njagala nnyo bw'ogenda ku Acacia Mall lumu gendako ku Acacia Mall just otuule wansi amazzi we gayika like for 1 hour nga movie etandika bajja kutokawo bwana bungi kati oyambuke eddala eri waggulu nga awali spas ku rooftop ojja bulaba nga tebuyingidde movie nga buliwa nga bukyusa ngoye bulinda ube bukime butwale to the next place. Wow. Buyinza n'okuyingira anti mbuyita bu kubanga bwana buto. Yes. Buyingira ne movie ne bugifuluma. Excuse me. Omanyi ennaku zino technology, access ne purchasing power eyinyonya abaana. Omwana wagamba ngenda wano and genuinely omwana we ye wagenda. Atane that's where she thinks we bali okugenda. We bagenda bonna. Agenda okutuuka awo nga plan ekyuse. 2 or 3 girls abategeramu bayita bajagujagwe bakoze the plans. We're going for a house party. Kitwala ky'okubookinga ube ennaku zino. I mean Airbnb. Data, right? Ni sente. Abazadde baba bana babwe sente mmeka ennaku zino. It depends on the family. Airbnb enene eriko swimming pool eriko chi ya sente mmeka? 250, 300. Kale tugiteke ku 500,000. Obwana 12. Gabri kam kale se 50-50 bagisobola bati bagisobola. Bagisobola bulungi. Sekyo. Zibeerawa. Awo kwa Acacia Mall mu radius yawo waliwo meka? Mpitirivu. Waliwo meka? Nyingi. Exactly. Kati muhareze ennaku zino ze bakola. Baleseyo ka skilo akapya. Skilo kyeki? Kano buli muzadde abuza omwana we. Buza omwana wo. What is the new skill at your Harris? Or at the Harris your friends are throwing? What's the new skill? Sikiro. Bagenda kusekerera Zubeda. Muna ajatira kuzoleta bintu kunswaza. What's the new skill at your Harris? Kapya ki akali kupate zamwe. Kati abazadde no betegereza kapya akaliyo. Bebana abaana bano. Babayita batya mu Luganda abatunda emboozi. Baneeko. Abatunda emboozi. Ati bibaneeko. Embadde simanyi neeko kyeki. Beyita tokkirizibwa muyita prostitute. Tokkirizibwa kumuyita malaya. Okay.
babayita banneeko They identify- neekolera gyange. All right. Abo bennyini be babeera ku mikolo egyo. Kati muba mulowooza abaana bammwe balaba ebintu ebyo ku TV nga kitwala just omu napangisa Airbnb. Let's imagine abalenzi bali 20 or 30 ne bagamba buli omu aleeta 100,000. Abaana basomera mu masomero gaffe amalungi Buddo, Kibuli, Smack, wawawa tebasobola kuweza 100,000. Basobola. So bwe tukwata 20 boys ne kubeerako organizers mulimu abaana babagaga nga bazadde babiti bali abayina sente mu store. Kati kirowoozeko how much does it take to organize an orgy? Bungamba nti orgy togimanyi nawe ogenda kumalamu maanyi. Orgy yani. Ajati. Orgy yani. Ako kati kamba kabe abazadde orgy kwe kukola akantu nga buli omu ebintu bakola biri sexual kyoyagala kyokola. But it is sexual. It is always sexual. Kati tubadde tubale abaana bali 20 mulimu owa Zubeda omwana wo pocket money. So actually mu nyumba mulimu esente. So tubudgetinge Airbnb ennungi eriko gate yayo erimu swimming pool erina buli kimu tugibale ku million emu, right? Kale omwenge gwa sente meka simanyi. Enjaga ya sente meka simanyi. Neko asobola kucharginga sente meka okukola the whole day during that day. Anti abana mba ku makiro ena ana neko ana neko babiri kati buno bwana buto. So bwe tufunayo banneko baffe nga bana. Nekayinza n'okugamba nja ajja ampeerewo ezange. Namugamba kati ezikujja ku stage 200. Buli anajja. So byebyo bibeerayo. Kati tuyina n'abaana abawala bannayuganda abali ku OnlyFans, Bakam Girls nga bali known, bali abaana babalaba. Kati nga gwe bojja n'onyoonya baserebu abagenda ku show. Mulimu baserebu abaana be bamanyi. Nagamba bannaye kigenda kubeerayo waliwo ono agenda kujja. Naye babikola misana. Muno mu Uganda? Abaana baffe? Yes. Nga yangambye kugenda kulaba sinema? Yes. Yeyo sinema? Kati bano bebe emisana. Kati mulimu abazadde nga ye atrusting omwana we. Bambi nga trusting. Ate mulimu omuzadde nga agamba kasita omuzadde omulala amukubira essimu. It is fine. Ojjukira abaana baleetanga abazadde anti gwe Zubeda oli muto wange nze ndi mukulu nnyo gwe. Ye ajati. Waliwo abaana baleetanga abazadde abalimba ku assembly. Mukambe gendo lete muzadde wo. Nafunayo gwafuna mu kkubo namuwayo akasente. Najja namukubira emigo ku assembly. Kati how hard is it to get omukazi omukulu okuba essimu okusaba bazadde bo? Bayibaye. Naganze maama wa gundi. Tuwaye tusabako ku gundi. Agende ne banneba nabo nabakkiriza. Kati olutuuka ewoono nga bali abaana bagamba mami mulimu bamaama nga bo bali so soft ddala basingo mother balina ku 10 oba bamaama nga ba mistresses babasajja abagagga. Tewabeerawo male presence mu nyumba. Kati basanga gwe wena like a well set up place nenga oyina abaana basatu abaana bakuze mama living a life here. I'm having some friends over. Manyi bogera luzungu. Homes zirimu oluzungu ziri different. Mom, bilinga bya TV. Mom, I'm having a few friends over. Oh, it's okay. What do you need? Ngakubira simu. Ngabawereza sente obumwana ina account yo olusa abana balina na apartments zaabwe. Ngakola house party. Ngabitekawo byonna. Kati bajje wange. Kati bagamba bava wange, maybe kati nze I'm more accommodative. Bagamba let's go for a movie. Mommy, we're going for a night movie. At night there are fewer people. Me and my friends shout in the cinema. We're going to watch the last show. Nagamba neda. Driver kabatwali. Driver olumusi obunyigira yakake. Bana babagaga. Ngabana bagina mu house party.
nze I remember omwana omu yajja n'angamba Miss, I would like you to speak to so and so. Kwanze ki? Twabadde tuva mu bbaala ne mulaba mu bbaala. Kati omulenzi yalopa omuwala. N'angamba nadde nva mu bbaala. Ne mulaba ng'ava mu toyi y'omu bbaala. Omwana gwa ndopera ali 15 turning 16. Nembuza brother we. Ate twabadde wa sister wo. N'angamba anida bwe twatuuse ye n'agenda noono nze ngenda ne bakwano bange. Nemugamba wategedde nti mwabadde mu bbaala. Sister we yabadde mu bbaala. N'angamba babadde mu bbaala. Meanwhile abaana abo basiraamu. So sibe bandi badde mu bbaala omwana kale tebebika bine byange byokusaanika luwombo naye sibe bandi badde mu bbaala ne olaba gundi eyo nga story bweri omwana omu yankula n'angamba Miss oyina okwogera ne Zubeda kwanza teche nene yabadde mu bbaala nenewunya kubanga naye student nabadde ndi mu bbaala ne mulaba ng'ava mu toilet. Yes. Nemubuuza ki nemuyita nemugamba ki kati oyo mwana yali afunye omukwano yali mukyotala w'ekizungu nga bo bali liberal. Kati mama bano basaba bagamba baganda sleepover no yalaba bonna bali mu S3 tekinaki buzibu naye n'atamanya rules zeewa bano bwe ziri abana bakuziza kizungu they are free mwana ali 15 asobola okuba ne boyfriend asobola okuba era bano bakwata paka mu bbaala ate jjukira aba in Uganda age limit tekikola nnyo tekikola unless otherwise oba okujjako ebifo ebimu ebiri strict ate nga bitono mwana n'agenda nanyi but the mere fact nti student omulala yaŋŋamba nga brother we tamanyi nemubuuza mwavudde n'aŋŋamba nedda mama yagambye bwati ne bwati ogenda okuluka story nga bwetyo bwe yatambudde kati olaba ono omwana ye yagenda wa mukwano gwe kati brother wa agenza now let's go it's going to be fine, it's going to be cool. Abalala waliwo akafaawo ku Bugolobi bayitawo batya nti nze ndi mukadde neerabira Bugolobi wa Bugolobi nga flats zikoma waliwo ka happening place awo Bugolobi ku flats kumpi ne ogenda ku ddwaliro eyo bayita Paragon kumpi ne Paragon ng'okkirire ne wansi somewhere waliwo aka happening place Sailo simanyi erinnya limbuze mu mutwe but anyway obwana kati nti you trust your kids mubawa masimu si kyekyo edda omwana okuva ewaka nga alina kuyita boda ate ababoda bokustage babeera n'olugambo kimu bibiri yakulopedde wa maama wo ne right now for us uber boda safe boda kati oyo wa uber bwenkosa yaŋŋamba safe boda bwe batyo oba engaging bakubuulire twekyo nangamba olaba ekikomero ekyo najjawo muwala ne tugenda e Bugolobi naye nga talina nangoye nga bane bamugamba tofaayo tuzirina gwe jangu engoye tukola ki tuzirina era n'abusanga ne bumusanyuka nga buli obona bonna ne bukyamuka bubeera n'engoye buzikyusiza omwakesha go dropping omwana wo ng'alinga babbi nga asitudde akasawo ka babbi banene bamugamba bikyemu kyova olaba nze Zubeda ekintu ekikwatagana n'essimu n'omwana kubanga wano ku ssimu abeera updated 24/7 abeera updated ekyokwambala wetugenda okwesanga uba wegenda otukima drop off points pick up points byonna bibeera coordinated era mulimu abaana ng'omulabira ddala n'olaba omwana ng'otuukawo n'obulaba nga bwogera nga bulina plot njagala kati obeere very intentional kasita obulaba butuula owulire bye boogera ne movie buyingiramu ne butuulamu anti mama mukambwe alina okulaba bamala jiyingira movie nze neŋŋenda kati ate gonna atulaali ebweru nawe ng'ofunayo plot obagamba tugende mba nina obbalinda abaana anti kati kyekyo era omuzadde ndi baagala ba firimu ŋŋenda nabo ekyo kikati omuzadde nentuulawo namu ndabe eraga biki tuulamu osumagire nga batudde ku layini y'emu omanyi waliwo ekintu kimu abazadde kye batamanyi abaana okuwa omwana rights n'okuprotectinga omwana wo
line eri very thin. It's a very thin line. Where do you stop? What are your children's rights? Omanyi kati rights zetuwa abaana ze batugamba. Okimanyi? Because children are entitled to a safe environment. Kati gwe muzadde gweno gamba safe environment yeriwa. Abaana ate ne tukopye nnyo. Tukopye nnyo ebintu ebita kati twagala nnyo. Kati waliwo omuzadde yangamba nti my daughter has kino kankigamba abazadde. Ule kati agamba my daughter has a crush. Noli awo noseka ng'omwana agambe crush. Do you know what a crush is? Nti omwana ayawudde omulenzi amwagalanga mu. Like this means there is a certain level of affection attached to a crush. So kati kiba kibi omwana kuba ne crush. Gomanyi crush kyekitegeeza? Aba yego aba muyinako feeling. Kati feeling kyeki. Like ayinza okuba amwagala bwagazi nenga biri tannabigendamu. Lwaki tagamba like that is a friend. Kale ekyo crush tukireke. Waliwo omuzadde yangamba omwana nga alina boyfriend but the innocent way kye bakola basoma bitabo. Ne mugamba kati lwaki bamwelevatinga. Okumutwala kuba boyfriend. Yayingira mu office nga talina portfolio. Yava atya ku friend. Nadda n'alinnya eddaala. N'afuuka boyfriend. Eyo office egirako portfolio. Okay, so Rahma, wenkeera ku macho mwanange najja nangamba. My girl is 15, my boy is 15 also. Ne omwana najja nakeera ku macha nangamba mbuliza muzadde aliyo nange ne muzadde nebuliza. Singa omwana ajja nangamba ni mami I have a girlfriend. Ansa yange ina kubeera ki ng'omuzadde. Kati nga tonnaddamu njagala otegeere girlfriend ne boyfriend kyekitegeeza. Nze nga maama. Ye. Oba nsooke ndabe ye omwana gamba nti alina kati wagamba nti nina boyfriend. Jukira alina mikwano gye emiwala. Alina mikwano gye abalenzi. Kati ono ye baba bamusitudde mu status. Afuuse boyfriend avudde ku kya friend. Yes. Ng'afunye office. Kati office eyo egiramu ne portfolio. Oba portfolio, oba portfolio. Office egiramu. Kati ayawula atya. Ayawula atya nti omulenzi a friend akoma wano and this is my boyfriend. Ayawula atya. Ati chemadi kati ng'omuzadde how do I go about it? Just know there is a level of physical things happening there. Ati we singa nkizuula nga tebalinawo physical yonna gye baakoze. Tekiriyo. Kyeki kye nkugambye. Maje bali abaana. Ati physical kati mumanyi mwe physical nkola nkadde mumanyi paka eri gye bikoma. Nedda. Not necessarily. Not necessarily. But kyekyo abazadde mulina okusumulula amaaso. Again now angambye. What should I do? What should you do? Ate natukuka. Baba agala okuba. Antu fije ye solution gye tulina. Anedda. Kumukuba paka kumubulizaayo. Era wandi mukubye kikati nze omanyi olusi bino ebitabo by'abazungu tubitekako ebbali ne twesuulamu eddalo. Kati nze kasita ndabo kalenzi nga kasiimye muwala nange tebalina masimu. Naye bwe ndaba yasiimye muwala wange. Ndeewo omulenzi nga mugamba omanyi ewaffe tetulina buzibu. N'abato tubafumbiza. Bagala muwasa. Nzije wammwe. Nga bagenda kujja wammwe ngambe taata we yagala kuwasa muwala wange. That is the radical me. Naye omwana waba kugambye ekyo bintu bwe kityo. Sooka otule n'omwana oyo. Anti kizibu abazadde abamu omwana agambira alina boyfriend aba akupima. Aba akupima. Baanye tupima. Aba akupima kyona agamba. Kana mwana gwe ebintu ebyo bibi okyali mwana muto biki which is the truth. Nenzo omwana bajana ngamba alina boyfriend mubuuza. Boyfriend so kwandika boyfriend akola mulimo ki. No, he's my friend. I like talking to him. He makes me happy. So he's a friend. No, boyfriend. Konzi. So konjawulire portfolio ya boyfriend oyo. Wamalo mumbulira nga tutuula nga mugamba haina kaki. Agenda kugamba ebintu nga gwe omuntu omukulu bye wandigambye mukazi munno ng'osiimye omusajja. Most times bana abaana ennaku zino pressure ya TV, pressure abantu gye bafunanga ku campus.
nga it's cool to have a boyfriend akalenzi kazze kasiba obuviri obufaanana butya kakwata kasimu oba kwogera oluzungu kayize bu movies obuva mu movie buli omu kati pressure eri ku baana abalenzi ne ku baana abawala abalenzi bo bali constant baagala kintu kimu kyokka they are practicing abawala bo era nabo baagala ekintu kimu affection era omwana osanga omwana omuwala manyi balina bu sticky notes obwo abazadde babwegendereze bu notes ebuva mu masomero ate n'ekintu ekirala Zubeda weesiga omwana wo naye mukwano gwe ayina brother we kitegedde kati gwe bwowa omuwala wo permission okujja ewange nze mba napanze ne brother wange nga brother wange yamwagala naye nga tugenda kuyita mugwe n'amasimu ekyo anido yabeera ku simu nga kyatinga ne mukwano we bamuyita Stacy Stacy so rights z'omwana zikomawa nze I still maintain omwana ayina okubeera nga bamukuuma protected mulimu ebintu ebitali byaffe nga bwoba okitandise kiyinza okubeereramu obuzibu omwana owa senior 3 bagamba ayina boyfriend n'omwelcoming ne mutandika okinyumyako oba omuggyeko obuto bwe oba mutedde mu haso z'abasajja nti ate atira oli agenda kusigalawo mutandika okweralikira yayogedde n'ono mu klasi yayogedde n'oli bagenda okumalako senior fo nga bali mu heartbreak mutandika okutoba nze ebintu ebimu I don't agree bagamba you're too young ate otula n'omugamba that is not what you think it is bana mune bw'otula n'oyogera nabo amala n'akiraba nga talina kintu kimufunisizza ki boyfriend oli just mukwano gwe tokuba tulogere naye mubuuze ongambye tewali tekiri physical yes you don't touch you don't kiss you don't peck you don't hug nedda okay bwagamba we are just hugging ngomanyi luto jane bakitandise etandikiriza kubanga hugs aha Zubeda naliko n'abaana nina abaana bembera nabo like every year babampa so but twali mu senior one nembuza how many of you know sibuza if you have how many of you know people who have had sex basatu bana bawanika emikono bwe twatuuka mu senior 2 enamba ne yeeyongera bwe twatukira mu senior 3 nga bonna bagamba bamanyi omuntu akoze ki ahavinze sex by senior 3 abaana bali bamanyi family planning methods nze nagamba Lydia najiga ku mwana nze omukazi omukulu ka Lydia okamanyi nkamanyi nesikalabangako kati nze omwana yakanjigiriza yali anyumiza nangamba nemira Lydia kunze wanje Lydia ki era bagenda kuwakana Lydia nali nkawuliddeko naye sikalabangako Lydia nenkayiga ku bwana kati olaba abaana bano bali exposed to bakwano baabwe ababikola so kati omwana ayinza okutuukaawo ng'ali awo banne bonna balina bu boyfriend biki n'abeera pressured ngaye tayina so kati oyo gwogenda okukkiriza agende mu movie ne banne so at some point olina okusigala n'obeera omuzadde n'otuula n'olaba beyond omwana okwagala Zubeda you are supposed to be your child's friend but your child is not your friend because your relationship is ono mwana olina okubeera ng'omulabira mu maaso you're supposed to see for them you're supposed to anticipate for them you're supposed to protect them from even themselves kati omwana bajja nagamba nti alina boyfriend awo ng'omutima gutandika okukuba kubanga between boyfriend and the next step kati awo otandika okuweraliikirira jani gye batandiseeko Zubeda nze nsomeseza abaana for over 20 years I have yet to see experience disappoint nti abaana boolaba ate zino bona zajja nagamba ina feelings abatazirina mwana muto abawulira kyolo alyoka ajja akiŋŋamba ekyo sooke nkukubira omwana mu kutuleka ebbina Zubeda nagga ate bw'omukuba ate love oba ogyongeza kubanga agamba will fight for my love tolaba oli omwana yeeyokya nga ayagala bbaawe
Bananga mugamba. Ewe chikuba nga kigamba I'm going to fight for my dad. Ngo chikuba nga kitenga kigamba can you believe my mom? Oh Lord darling. Oh my God. Like you fought. Banku byene sijja kuvaako. No. Nga mutwala ku police. Ate mutwa ku police nasangayo bagumita bamusinga. Mukomera. Omwana omuwala baba ayagala omulenzi teba musibanga nze the best cure. Omukolera ki? Mujja mu ssomero. Nedda. Omutwale wa mama w'omulenzi. N'okola ki? Mama w'omulenzi namwegambirako mwennyini. Omanya abalenzi abo baagala nnyo ati we bamala batuula ne bagamba you see they are fighting our love. Abaana abalenzi tobawuliriza. Nedda bamaama abaana abalenzi batya bamaama baabwe. Munnayo balwaki. Ate n'ebiwala bitya by'ekitaabwe. Nedda. Kati olaba ng'olina owa 15 akulira okutawaanya. Muteeke mu mmotoka gwe sooka osirike sooka ofune we babeera buli kimu omuteeke ku mmotoka olinde essaawa nga zino ogenda okonkona eggeeti ogamba like mbadde nze kwogera ne maama kiki ono muwala wamwe muleesi olaba omulenzi anaddamu okwogera n'oyo muwala batya bamaama baabwe. It's the same thing. Simanyi how it is structured nti era n'abaana nga bato ekizibu kiba kyamuwala ng'ogende wa maama we n'omugamba ono omwana ali 15 ono mwana w'omulenzi ali ku muwala wange okimanyi kyeyo defilement bagenda kutuuza omulenzi bamugambe genda onyonyo omulala gogenda okusirwalira oyo muveeko ebimu byakwesuulamu eddalo bulaba nga laavu eyitiridde anga omugamba ati wali buzibu jangu omukime ate temukuba tukiviireko ddala ekyokuba hatunaabeerawo tutya ffe ba African maza olukwate kanamba kagundi olukwate ennamba migo musaasaana ate olukwate ennamba eyo ng'okwata bukwasi anko omu amanyi okuzanya paati akwata ennamba y'omulenzi ng'amugamba nze famire y'ono tukusiimye tujja wammwe kuteesa dawari oba bride price olabe bakasukirawo kawalako omulenzi bwagamba nti kale tasobola let me talk to my parents olaba wenzirikiraawo tewali parent ng'omugamba we are coming mune ekintu abazadde bakumanya abaana baba abalenzi kati nganze nkuleetedde omwana jjukira omulenzi bamusiba by the parents kino ekintu mukimanyi basiba omwana wo at even 15 as long as my child has no hymen njagamba owe yamukutte statutory rape omulenzi ne bwaba 15 na omulenzi bwaba 15 ng'omwala ali 16 bajja kukwata omulenzi kino abazadde bakimanyi mulimu abazadde abakambwe nga kalenzi kokepepeya keyisayisawo kagulagula obumuli bajja katwala mu kkomera anti kasita omwana abeera nga talina hymen nze nnemerako nti owa ozubede ya oyiwa owa basketball yeya era bebadde batambula biki afanda omusimbayo z'omusimbye nga muddamu kuwoza naye ng'ekyo ekyo tudde ku hare ng'obadde onzijeeyo nonziza mu bibyo hare kati ddi omwana lwemukkiriza agendeko mu hare abaana tebabakkiriza agenda mu hare my friend asigalaka neba nezubeda gweyagala bakusikirire hare tebagigendamu hare yani pati lwaki bagiyita hare eyo yali after party negenda mu bash simanya bash yatuuka ddi mu hare tolaba kati tuli ku 5G yani network twatandikira ku 2G 3 1G 2G naye nga Zubeda omwana bwagamba nti agala genda out ne bakwano be ate toweesiga mutowo ate banayi kino kyogamba nti brother agenda ku sister mu biveeko bwe oyo mu mutwale alabe firimu nedda ofunyeyo baganda babalenzi awo babiri obagambye olagiba mu mutwale alabe firimu mu mukomyeyo 1 by 8 mubeere 1 kisinzira relationship kije balina kubanga nzo omutwala nedda bayinza okutuuka nawo ne bagenda mu byabwe ne bamugamba gwe twesange wano bamugamba gwe daba firimu n'abagamba kale ate olisigambe bagenda ne sister we ku sleep over omulala eyaŋŋamba nti ono yabadde mu bbaala nga ne brother we tamanyi bw'oba otuuse ng'omwana oyagala agende out okuhangira bintu mubitandikire wansi bwe bagamba nti bagala kuhanginga ogenda kufiisa obudde gwe nga maama
ogenda otule wali mu food court olinde obalabe nti babateddewo babajeewo leka bakuyite backward parent leka bakuyite eki leka bakuyite eki parent batandika kutuuma amannya bake kusta strict parent obaana bangi nnyo tebali mu kwogera baba rapinga ate baba rapinga tebadda kwogera waka asirika nti olumu baba rapinga baba mikwano gya family nedda bunnaabwe nga bugenze mu obwo bupatepate bwabwe batuuka eri ne bakawa omwenge ne bakakola abaana ndi mama abaana balenzi naye kino sikyogedde mu bubi naye abaana balenzi tebakyukanga kuva dda be bamu. Teenage boys want only one thing, that's it. Banoonya we banaawumuza penso zaabwe, that's it. Kankyogere bwe batyo. Kati abaana abawala nabo balowooza bagenda kufuna love ate bakugamba waliwo baana abeeyagala kati ne movies ze balaba ne butabo bwe basoma kati bali sensualized balaba ekintu kya love bakikuliza tonalaba teen love stories gendako ku Netflix nze ng'omu Netflix ewange nagijjayo newange nagijjawo nalaba nga love ampitiriddeko n'ey'abaana ye yaliko tini sokoleke omala kufuna baluwa ya LC omwana okuva mu profile y'okudda mu ye omulala asebe waliwo guidelines nze sina mwana gwe neesiga abaana batusinga amagezi agikoonamu eyange mba mumulaba ng'agiyingidde nze sina mwana gwe neesiga Zubeda bo bagezi baaba tomanya na bwamanya password ya muntu simanyi na mwana sina mwana gwe neesiga kati abazadde balabe ki kati balina bye baŋŋambye ajati nti buno bumessage buno obupopinga waggulu kano simanya OnlyFans ebyo ebiranga ebyo ebintu webityo abakozesa computer oliwo tugala abaana tuteeke computer ku mulyango nga tulaba baŋŋambye ezo gundi ezipopinga kuba ku masimu g'abantu zipopinga kitono nze kati sitapopingangako wange bati baŋŋambye computer zipopinga nga bwe zaagala laptop zipopinga anti kati egenda kupopinga tetuganye tugenda protectinga mwana Zubeda nagamba bana abana mbadde ngambire wakati tubazze ate ku masimu bwebanga computer epopinga bupopinga ekyo bwabanga atudde tugambe laptop ogiraba weeri ne bwe popinga jagigala utagenda giraba kati olaba n'ekintu kira exposing abaana bano bagenda waliwo sites ezibba movies empya bagiraba ezo sites obeera mu makkati awo nga kamuvi kajja nga bali busy mwana nanyonya nakazikiza nagenda na scrolling nanyonya survey soka survey yokubiri nga nonya print ennungi eya movie eri pirated kati manya abantu ennaku zino tebakyalabira ku TV buno bwaffe obutini bwe buti TV ziringa 4x6 mattress obeera ogenda okulaba nanonya kakasa nakasa nekapopinga kati ono mwana asiba abba movies zalaba wamalirawo olunaku abata images zalina mu mutwe ziba tezimala kati ajati mwana mu myaka emeka oba mu class gwe tulina okuwa essimu nze nganzi gwe kino ekintu kyokugamba nti abaana balina okuba amasimu si kituufu wadde n'omulundi n'ogumu omwana nze gwe mmanyi gwe basobola okuwa essimu ate essimu sigane kuwa mwana kabiriiti kayogerera kwadde nako babikolerako ebintu naye omwana olwaki omuwa essimu by the way depends omwana olwaki omuwa essimu kumuwuliza so ekigeza kabiri kikakola right naye kati banne anaabeerayo atya mu banne ng'ajjayo akabiriiti kati ekitegeeza kizzeemu okweraga banne anaabeeramu batya naye balina zi iPhone ate wange yajjayo akabiriiti Zubeda buli kimu abantu kyebalina okufiringa simolo mu banne ate n'akola emize gye saagala kambuuze bakwano bo bonna bye balina nawe byolina ofiringa small ndi contented gulwaki woto omukuza nga ali contented simanya nti omulembe maama we yakukuziza waliwo tewali bintu bantu balabe baali bagala byaliwo ebyomulembe si kyekyo nnyo naŋŋambirawo tabirina
Kyekyo kyennyini kyenkugambye nagambirawo takola ki ntabirina kati kambuuze bw'ogamba nti omwana kati oyagala omwana we abeere contented bw'abanga bakwano be bonna balina iPhone 17 kati ogenda kukola ki ogenda gimuwa ndowooza okirabye kyemba ne kugamba nti lwaki owa omwana ekintu bwe kiti lwaki ogimuwa mulimu omwana nga alina okubeera ne access eya kamera zewaka for safety kati oyo alina okubeera ne access ku gadget emuyamba okulaba ebintu ebyo naye kati tubeera mu ruumu bbiri tubeera ku mizigo tuzita vertical mizigo bwe giti smartphone ayagala yaki aba ku gundi akwata akabiriti Zubeda nze nakulako mu international school nga waliwo omusajja omugaga naye nga abana be bakwata akabiriti ne mbabuuza mwe nga temulina smartphone n'agamba taata waffe yatubuuzizza tujagaza ki bakwano baffe tusobola obakolera ki obakubirako time abeerako kiki oyagala Zubeda oyagala kwogera nange no problem bakubire nga bw'oyagala oba toyogedde nabo nyina akabiriti kange mu nsawo oba toyogedde nabo oba toyogedde nabo yogedde nabo yes ekikulu I need to keep in touch with my friends ekyekyo conference call edde kali nti anaafitinga atya mu banne abazadde kati bayinza otuuka ne balowooza nti omwana family gyavaamu tuli bubi kati oba yagala obakubire ojjukira bwe nagamba nti sometimes you make parenting about yourself not about the kids kati gwe Zubeda weeralikirira banala batyo omwana wo ng'akutta akabiriiti si kyekyo n'omwesimu n'omwesimu n'abeera ne access n'ebiri ebitabo byonna bye nayogerako luli abaana bye babeerako n'abeera ne access n'essimu nti abaana bye babeera ku group ne beewereza pon amulaba kubanga bw'obanga oyagala omwana wa communicating ne banne what's wrong with the phone oba oyagala kufuna mwana wo waali what's wrong with the phone bw'oba oyagala omwana wo nsimanya balina research balina biki laptop gundi computer desktop weri abituuleko amale agende mu buliri yeebake ayige omwana ayige nti kati bwe bawumula naye omuwa laptop wuyo ali awo obuntu bupopinze ebyo bya pop-ups ebyo bye mweraliikirira ebyo abaana babeera ku ezo sites ezibba movies simanya Freeflix simanya Flixani kati okwo kwe bateeka gundi ate kapopinga live action for like 30 seconds ziba tezimala meji omwana okugifuna naye bwabeera wali ng'agamba ate bwe zituuka ssaawa 3 tugende tukole ki twebage no gadgets in the bedroom gwenza okuba nga owuwo wamusabira nga wamunywesa holy water oba zamzam naye babeera nabo ku ssomero sibasabire bajja kutuuka ku ssomero beebuuze ye abagambe sirina waliwo omukyala yaŋŋamba abaana be abawala nga bamutawanya kati nemugamba bajjeko essimu abaana bagenda mu international schools nezebbeeyi ddala zino miliyoni 12 buli taamu nemugamba bajjeko essimu n'agamba gibajjako ti nemugamba gibajjeeko n'abeerawo nga yeerowooza ne watuuka obudde oba yabasanga bakoze biki oba baatoloka ne banywa oba waliwo kye baakola n'anyiga nazibajjako senior 3 ne senior 4 ne bamunyiigira ne bakola ki yaddamu zibawanga bagenda mu university abaana bennyini be bamweyanza ne bagamba weebale nnyo naye tebaafa era baatuuka n'agamba one thing she noticed baatandikanga okwogera naye ne banyumya n'abantu ewaka TV bayineemu eri mu ddiiro kati oba tosoma bitabo era ogenda kujja olabe TV mu ddiiro si kyekyo ne batuula ne batandika okunyumya n'agamba sikiddamu era n'abato bonna tebalina ssimu n'agamba omwana abeera bwati ku ssimu abeera n'abakwano be omuyita okulya abeera bwati omuyita okukola buti abeera bwati ne gufuuka muzi so abantu enamba yo hajati basaba buli woba omaliriza programu ogibasomereko oba buli n'obukwakuliza obugendera ku nnamba eyo naye nga tulina akantu ako omuzadde kalina okubuuza banne homework nga tumaliriza buuza omwana wo what is the new skill at your harres or at your friends harres skill empya eri ki skill nze mbabulidde skill what's the new skill
Auntie, your friend is Hare. Nze nkugambye sikiro empya nze njibabidde. Kati sikiro nze njibabuulidde empya. Banneeko kati. Kati mwe ewa mujobeera. Banneeko. Ate banneeko. Sikiro empya. Banneeko mulimu bunneeko obuto nga kafaanana bulungi. Kwogera oluzungu konna kali. Anti jjukira nagamba ne banneeko oluusi babeera ba student. Temulowooza banneeko be banabo ku speak. Mulimu student bannaabwe naye nga banneeko balina amasomero ge bavaamu. What is your new sikiro at your friend is Hare? Bade mbadiramu omwaka jati ng'onyiizeemu. Kyogedde bubi? Kyogedde bubi. What is your new sikiro? What is the new skilos? What is the what new are the new sikiros? kati skilo skilos? What are the new sikiros at your friend is Hare? Hares. Ye homework. Buli muzadde gw'olina obbuuza omwana wo oteeke mu comment section. Aja tajja ayitamu. Kati bw'olaba ng'omwa ate mutunuulira amaaso kikube anti abazadde tomutuuza wansi kubanga mwogera. Mubeere nga mukola byammwe bye biti okikube bw'oti tolinda answer tunuulira amaaso ge bw'akanula ng'omanya kiwedde. Kale muzikirize mberekereze musibe bulungi mweraba.